pastor era ng'akola ebintu ebyenjawulo okugeza alina orphanage ey'abaana, alina secondary, alina primary, alina amasomero, alunda enjuki era akola ebintu ebyenjawulo. Leero gwe tulina ku Focus TV yange erinnya Adde Wilberforce Ssekimwe Muyanja, muvubuka kola, tukugamba nti tandika katikati osobole okubaako ebintu by'oteeka mu bulamu, ebintu by'oteeka mu nkola n'ofuuka ow'enjawulo. Munnakiboga, munnakyankwanzi, munnasinga okutwaliza wamu, TV eno yaffe era tulaga story eziri original, story ezaffe, story z'abantu b'okuze ng'owulira, story z'abantu z'okuze nga weegomba, be tuli nabo. Today gwe tuli naye wano, gwe tukyaliddeko mu maka ge ku Bamusuuta Road ng'okkirira abamanyi Kiboga, okkiriramu emmanga awo, si mulala y'omukulu Pastor Joash gwe tulina ku tebo naye. Pastor Francis okusanga nange erinnya obadde olina engeri gy'olyambululamu awo? Amanya gange Yes. nze Reverend Dr. Joash Grace Agumagasana. Ndi ndi professional, ndi theologian. I'm a theological doctor. Nina bebakola bicha bebasoma ebikwatagana n'ebyomwoyo ebya Bible. So kati ebyo bye okusinga byenkola ebyo bye nasoma. Nali manyi nti ofuna bufunyi oba kwolesebwa, ofuna bufunyi call gwe nojja n'okikola, kumbe mubisoma. Call ebeera backed up. So omuntu yenna atasomye alina limit, alina waatuuka n'akola ki n'akoma. Mpozi era endoza era bye mwetaaga mu TV okwa abantu okumanya nti omuntu yenna bw'atasoma akalira akoma. Pastor Joash, ng'oggyeko ekyo kiki kyekirala ky'ogwamu? Ekiti ekirala kyengwamu ng'omusumba ndi nkola mu community okusitula embeera z'abantu, okumotivatinga amwe motivating abantu okusingira ddala abavubuka. Nkikoledde ebbanga okulaba nti era nina abavubuka bangi okusingira ddala bali abroad, bali mu kukola bakomewo. Tuli mu kuteekateeka generation egenda okusinga ku yaffe. Kyobula nti no abavubuka abasinga obungi mbatutte ebweru okubateekateeka, anti nina moto egamba nti no amaaso go we gakoma okulaba era okoma okutegeera. Tukyali ne Pastor Joash. Ekirungi kyenkinsanyudde agambye motivator, ekitegeeza gwe omulabi wa muvubuka kola oli ku muntu omutuufu agenda okuba nga akunnyonnyola biki byeweesaana oba biki byeweetaaga okuwulira. Pastor Joash, ojja ddi muno najjamu omwaka gwa 2002 lwenzija muno nga maze okusoma. Tebanzaala muno, ffe tuzaalibwa Kampala, nzaalibwa Kampala. Kati muzeeyi wange awo nga tukuze n'agula ekibanja e Busunju ne tujja e Busunju we twakulira. Naye olw'okubanga e Busunju tewaaliwo secondary schools, ng'omuntu ayagala okusoma secondary alina okufuna akagaali, najja e Bukomero n'avuga ng'asomera Bukomero. So okusoma kwange era nalina okuddayo e Kampala. Kati emyaka egisinga obungi mu bulamu nagimala Kampala, ndi munna Kampala. Pastor, ndudde nga nkuwulira ng'oyamba abavubuka newe nasomera somewhere emabegako nga tulina abaana ne batugamba Pastor Joash yatuweera, Pastor Joash yatuyambako. Kye kyakusikiriza okutandika ekintu kino? Sikiriza okutandika ekintu kino bwe ntandika ekkanisa, natandika okulaba abantu abanaku nga bajja, obwetaavu nga bujja. Ekirala nina emmoto eyange nti ebyalo, amawanga, ebika bibeera by'amaanyi okusinziira ku bantu abalimu. Namanya nti bwe mba nga naakyusa community eno gye nzizeemu, nteekwa okutandika ne education.
Without education you cannot change the localities. Somero gano gonna agatandika nga Saviour nga Uganda Matters, amasomero amapya ge nasangawo galingamu idea yange, naye nga idea yange nkumotivatinga nfuba okulaba nti gwotandise essomero input yange kukuwa abaana, ate nange nkuwa abaana ng'onsalidde ku ssente, nkuwa abaana 10 ng'oli ku hafu. Era sekandi eyo yanyamba nnyo nti bw'abanga yali mu biseera ebyo wa mitwalo 5 ng'abange basomera 2.5 nkuwe bangi nnyo, ate nkumotivatingire n'awalala abala bajje gwe obajjeko 5 gyo, naye nze abange abayitibwa nti bange babe nga be2.5 ate nga baweebwa ne gate pass ne waba tannasasula school fees akirizibwa okusoma. Ku social media gwe bayita Fibe Mutoni eyawangudde Makerere University mu social work simanyi work education something like that. Oyo kati yayita mikono gyange mwana w'essomero lino New Life Primary School. Kumala okuwa essanyu okumulaba nga ali successful in life, ekyo kimala. I don't need it big. Senze obulamu bwange ne bundaba wano, this is my house. Seetaaga nnyo bintu by'amaanyi nnyo, nina ebimala. Nze okuwulira bwe nkusoma mu mawulire, bwe nkuwulira nga bakwogerako nentula mu takisi ne bakwogerako bulungi, ekyo kimmala okugejja omutima. Pastor ayina ekyangambye okwawukanako n'abantu abalala, tuyamba nga tulina ebigendererwa byaffe, tusuubira feedback, tusuubira okutuddiza. Yagambye akikola era kimuwa ssanyu okulaba nga omuntu alina ekyenjawulo kyakoze. Tujja mu katundu ak'okubiri naye nkujjukiza nti Focus TV yange tuli wonna wooli awo, Munnakiboga, Munnakyankwanzi era ne Munnasingo wenna, okubanga olaba ebintu ebyenjawulo. Tugamba tigenda ku Facebook page yaffe girayikinge osobola okufuna ebintu ebinyuvu, kubanga no kutukuwako bitono ku video naye litukuwa update. Bw'okomentinga bingi byojja okufuna, mwe muli ne t-shirt twazogeddeko emabega wali okubeera nga gy'okoma okulaba waliwo ebibuuzo bye tubuuza n'oba nga obikola ki obirayikinga. Tulina Instagram gundi yaffe account gwenda kugoberere ku Instagram, that is Focus Group yange. Pastor tukyali naawe, biki ebikufudde Pastor Joash gwe tulaba kati, biki byebadde gy'oteeka mu nkola mu bulamu ebikufudde kati? One, nze ndi risk taker. Okujja ekiboga natekinga risks nyingi. Nze ndi muntu yajja ekiboga nga siina transport. Nateekateeka okujja ekiboga nenkizuula nti sente zange balabika bansaze ensawo, neninya taxi nentuula mu kifo eky'omu maaso nensobola, ne bavuga tuba tutuukaawo nga tunatera okuyingira 7:5 ne baŋŋamba atudde mu maaso, sente ziwabanja zibawo. Twatuuka mu paaka ne bagamba mbutuufu sirina sente. Bumaali omulema omumanyi y'omu ku bankwata Jake be baali bakola mu paaka, walingawo n'ekisajja bakiyita muzungu, ne bankwata Jake ne bagamba nno munkwata Jake nsalira amagezi munfunire omulokole mu paaka wano ampe sente ajja zimpa, ate bwe mumutwala nga munkutte Jake tajja zimpa, muyina okundeka nembeera mu mirembe gyange. Kakati mu bintu ebimu ebinfudde kyendi am risk taker. Twagenda okumaliriza ng'esente tuzifunye nzibawadde, ate era oyo yennyini eyampa sente kwe natandikira n'asulawa n'abeerawa. Okiwulira? Wajja okipulaninze nti anyamba gwe ntandikira naye oba? Nze nagamba bugambi kitundu kijja nnyinza okugenda mu Uganda nga nkyasobola okufiitingamu nga ndi mwavu nga n'abantu bayo baavu, ng'okusoma kwange at least nsobola okutuukana ku level ya DPC. Nsobola okwogera ne DPC kubanga e Kampala kizibu okwogera ne DPC, nga nsobola okwogera ne LC5 mu kitundu ekyo kubanga e Kampala tosobola kwogera ne LC5.
nga nsobola okwogera n'akulira eddwaliro kubanga Kampala akulira eddwaliro Mulago tosobola kwogera naye nga nsobola okwogera ne minisita ava mu kitundu kino kubanga baminisita b'e Kampala b'amazzi mawanvu kati nanoonya ekitundu ekiri mu bulamu obusinga okuba obwa wansi depending on my education nga nsobola okufiitinga mu level yaabwe nga bwe musisinkana nsobola okwogera nayo relative siinayo muganda wange oba nasula mu muti oba nakola ki naye namanya nti ku standard gye ndiko sisobola kutuuka Kiboga ne mmatiza omuntu yenna nembulwawo okusula ekitali Kampala ate nga wensula wa class kubanga ne bwe nayogera ne DPC ajja kunsusa ne bwe nayogera ne RC5 ajja kunsusa ne bwe nayogera ne RDC ajja kunsusa kugamba RDC w'Ekiboga teyenkana na RDC waawa ne bwe bali mujje Ekiboga ne bamutwala e Kampala olwo ali bafuuse mazzi maki mawanvu katuga tatuukirikika naye ow'Ekiboga atuukirikika ensonga emu pastor risk taking eyo risk taking mu lulimi olwa Bayibuli nabeeranga n'okukkiriza nti kino kijja kukola ki kubanga Bayibuli egamba mu Bebulaniya 12 nti okukkiriza kyekinyweza ebisuubirwa ekitegeereza ddala ebitalabika ng'ebirabika so okola ekintu oba kirabika oba tekirabika oba onooyitawo oba toyitewo so nina okukkiriza nti njaga okusimplifyingamu ekigambo risk omuntu bw'akeera ku makya n'afumba emmere nga teyayise bagenda kugirya namuntu atandise restaurant eyebeera risk taking kubanga tomanya agenda kola ki kulya omuntu bw'akeera ku makya n'abaaga ente ye ente nze wano nina ente n'agitwala ku bbuca ente ya bukadde 2 wano nawe ente y'obukadde 3 wano n'akwata ente y'obukadde 3 n'agisalako obulago n'agitwala ku bbuca nga talina yamukubidde si bye biri ebyaffe ebyedda ffe gye twakulira eri e Busunju ng'abanaalya mumala kwewandiisa n'atwala ebigere n'atwala omutwe ogenda okutta ente ng'eweddewo ekyo kyaggwawo kati omuntu alisikinga n'agibanga n'agiteeka ku mudaala at such a time ente ekoze eki that is risking omuntu agenda okugula kasooli atunde oba akole buli kintu kyonna risking kati risking if anyone cannot risk oba muvubuka oba muntu afaanana atya tagenda kuva mu mbeera kudda mu mbeera ndala obulamu bwetaaga risking buli kyetukola kati na bino byokola byonna risking buli muntu yenna alina kurisika nze okugula olutobazi luno nduzimbemu ntuka okuluzimbamu nga lutobazi wano gaali mazzi that was risking naye okuriskinga okwo kwantuusa okuba nti kati leero nina certificate ya nama yanzikiriza nempa ne advice bwe nina okuzimba wano risking okuyingira ebyobufuzi ng'ate ndi theologian that is risking kuba buli muntu akuvuma mulooyi w'emyoyo tosaana kuyingira mu bino naye ebyo ebyobufuzi bye byantuusa mu maaso ga pulezidenti bye byampa omuwantu okutuuka mu maaso ga pulezidenti ate okwanjula ebirala byenkola ki byenkola buli kintu kyonna omuntu kyakola mu nsi you have to take risks. Emboozi ogiwulidde naye nga kyensinza okuyiga mu kino risk taking omuntu okusalawo n'ogamba ekijja kijje abavubuka mukiyita kutalaafiya olina otalaafiya mu kintu kyonna nga bwe mukwata sente n'oziteeka mu matatu bw'osobola okukola sente n'oziteeka mu kintu kyonna oba kya oba bizinesi kikaaki n'ogitandika. Pastor Joash atuwadde oba oliawo essomo naddala ku risk taking. Waliyo ensonga endala pastor gye weesigamyeko ku siina mism bagiyita mu luzungu bagiyita mism ndi we ekyokola we not me not me singa nali mism singa bino tebiriiwo singa ndi mugagga nnyo gwe bagamba nti waliwo ewajje washa alina buli kintu kyonna kye neetaaga mu bulamu obuteyagaliza n'amazima byebimu ku bintu ebisinga obukulu nga buli kyolina kubanga nze bwe natandika foe plaka kino kibiina bakiyita foe plaka nze director waakyo era kwekiri ku website www.foeplaka.org
ya ekibiina kino Foy Plaka nakitandika nga manyi siyina busobozi buweerera baana bano kubatwala ku university. Omuntu yenna mulekwa oba omunaku abakuyamba babasobola okuyamba mpaka ku senior 6 bwete ba 4 bayinza n'ekizibu nnyo okufuna omuzira kisa. Abo be batono ennyo abafunye omuzira kisa n'amuyamba mpaka wa ku university. Batono nnyo like 1% mu nsi. Kati nemanya abaana bano tebajja kusoma nga bwe ndowooza. Neŋŋamba kantandike Foy Plaka as a way of creating jobs for these people. Mu kirasi asomese, anti kusoma katabo n'osomesa tweyi afune by experience. Okiwulira? Actually Foy Plaka yeya owekiteeka okuyamba bano bafune emirimu bakole. Already kwegamba tuyamba bamulekwa naye tutandise amasomero gano bano abaana bakolemu. Wakiri tujja kunoonya agende asome education, agende mu TTC, akole buli kintu kyonna, tukole ebintu ebirala. Tugenze tukola ebintu ebyenjawulo tulabe nti nno tusobola creating jobs for ourselves, tusobole to be able to help others. Netutandika ekibiina ekyo Foy Plaka. Era natambulaga gonna amawanga n'okugenda South Africa ng'ekyo ekibiina kikola ki weekiri. Era mmwe naweerereranga abaana ku Sevia, ku Progressive, ku Uganda Matters, buli ssomero wano nga nze esingamu abaana nga bayimiriddeko. Tukyanyumirwa oba tukyayiga mu mboozi ya Pastor Joash. Of course ebintu bingi byatotodde naye nga tuwumbawumba ku biki ebimufudde kikyali. Katweyo ensonga endala emu then tube nga tugenda ku mulimu gwaffe gw'olwaleero. Nina empagi zange 3 kwenyimirira. Omanyi mu nsi bw'obeera mu nsi wabeerawo abantu abakuprovokinga, abakwogerera, abakujerega. Kubanze natandikira ku kuyamba bawala abalenzi gawe bali naye nga abawala nabo balungi. Ale ne mbateeka ku mutindo nga bambala bulungi nga buli muntu alaba omuwala omulungi agamba abo bewa Pastor Joash, abo bamalaaya, abo abeebakako, abo bakazi be, ebyo byonna. Naye empagi ezasinga okunyamba mu bulamu ziri ezi 3. I learned to commonize, to simplify and to ignore. Simanyi bwe nyinza bizza mu Luganda kukomonizinga ekifuula ekya bulijjo, ekintu ekifuula ekya bulijjo n'okikomonizinga, okusimplifyinga kintu kyangu n'okifuula nga kyangu, n'okukiiginowalinga, kintu okukita lutakiwa budde. Omuntu yenna atalina mpagi ezo ajja kulanduka n'abantu, ajja kukyawagana n'abantu, ajja kuyombagana n'abantu. Nze siina mpalana, siyomba n'abantu, kubanga byonna ebyogerwa na buli kyoyogera na buli kyonkola nekyoyinza okunkola, even if you squeeze me, I will simplify that situation. Kikommonizinga nenjiginowalinga, I will ignore you. Nina bemanja nga nabasonyiwa nga ne bwe mba nkubanja sente meka nyangu okukivaako kakadde nti ye bwe nkafuna kagenda kumpa bulamu ki nti kaera kajja kuggwawo nkamusonyiye. Nze nawolako nganze Joash ntandika okuwala nga mpola abantu esente ne bazirya. Saabatwala mu makomera, ignore that. Saawamba bintu byabwe. I simplified it. Era wendinde bulungi mu bulamu. I learned to simplify, to commonize and to ignore. Ebyo nabiyiga. Ezo zimu ku mpagi. So obulamu bwa Joash movie. It's a movie. Oba oyogera ku Joash n'obulamu bwe mpise mu bintu bingi tosobola kubimalayo leero ku TV eno eya Focus. Tosobola kubimalayo olwaleero kubanga bingi nnyo. Mpise mu bintu biki bingi. Nze mpandika akatabo akayitibwa risk taking. Yakana atera okufuluma akatabo ako nze nkawandika
mpise mu bulamu bungi mu bintu bingi nnyo naye ebintu ebimu mbiginowalinga pasita omulamwa gwaffe ogwaleero infact gitwala tukubaganyako ebirozo bingi pasita nga toyina abavubuka ab'enjawulo abawala n'abalenzi njagala onkubira ettooki mu kukola kw'abavubuka aba church naddala mu mirimu gyaffe egy'ensi kiki ekibakugira era kuba buli omu ayina engeri gyakintapulitingamu abavubuka mu Uganda sigenda kwogera ku bavubuka ba church bokka abavubuka mu Uganda bakola abavubuka mu Uganda ekikyabalemeseza kiri eki gavumenti tevuddeeyo kuyamba abavubuka bwe baleeta ebintu ebyokubayamba mbusimanyi zino sente z'abavubuka kino nkyogera directly nga nkiinako n'obukakafu bwe zituuka ku madistrict bano ba community development officer ab'omu matawuni kansa balina oziteeka mu bantu abaana bwe bakola proposal ey'obukadde 7 bafunako 3 bale babagamba bakole accountability ya bukadde 7 of course tekisoboka awo buli muntu aba alina kukolaki kubula agenda kudduka bagenda tumujja banoonya nga ekyo ekibiina temukiraba abavubuka nze mbadde mu nsi zonna juzi naliko mu Austria naliko mu Europe nenambula farm y'omulimi we alunda ente farm eyo ng'eriko ente 15 kuyiika 2 nte za mu biyumba ne mubuuza yakikola atya yakola bukozi proposal n'agitwala mu gavumenti n'ekifandinga gavumenti ejjako sente zaayo naye n'ajjako ezize n'abeera ng'omukozi wa gavumenti oba n'abeera patana ekitali wano mu Uganda tuzaaliddwa mu by mistake kizibu nnyo omuntu okuzaalibwa by mistake maama yafuna bufunyi lubuto beesanga mu kkubo beesanga bwesanzi nga balina omwana beesanga bwesanzi ekyokusoma kimugwako bugwi asomera mu mbeera za kuyita kukola bwe wati tagenze kusaba mulimu okujjako era njagala kubabuulira na kino abavubuka bonna abagagga be batasomye abasomye si bagagga abatasomye be bapatikanye ne kasooli ne bapatikanya n'amazzi ne bapatikana n'okugira bwe buti agenda okumala emyaka 5 ng'ali muntu mu ebyo nga yafunye capital Katonda asomye agenda okumaliriza eno system ya Uganda eri crooked nwanaagisomera atandike n'envi okufuuyirira mbu olwo amaliriza ng'amaanyi agakola gakoze eki gaweddewo nga ziiru kyetuyita ziiru eri ekola ki ekola ng'ekoze eki ng'eweddewo omugongo gutandise okumuluma aludde mu ssomero aludde nnyo muki mu ssomero ate abadde ayosaamu n'emyaka egimu nga tagisoma olw'embeera y'obwavu abantu baavu okiwulira kakati abavubuka okugaggawala kwabwe okugjako abatagenze mu ssomero era kyova olaba nti nno bw'otunula wano mu kiboga wano noonyamu ebizimbe by'abasomi ombuulire nti ekizimbe ng'ogyeko ekya Dr. Atikolo okiwulira mbuuliramu ekizimbe nti kino kya Professor Gondi kino kya Dr. Gondi kino kya abantu abatasomye be basuubudde kasooli be basuubudde embizi be basuubudde ne bafuna capital. Uganda bwe tudda ku kigambo ky'abavubuka sijja kukinenya abavubuka nti be batakoze abavubuka bakolera ddala naye tebalina ntandikwa tebalina sapoti ne gavumenti eremeddwa okulondoola essente z'abantu katusubire zino ez'emyuga zo zijja kola ki zinaatuuka ku bantu oba gye ziri naye bwe ziba zinaatuuka ku bantu zituuke nga namba omuntu bw'akola proposal ya miliyoni 7 zimuweebwe tezireme kutuuka 3 okiwulira kintu kinene nnyo so nze abavubuka ba church ndaba nga ebbanga lyemmaze mu church nga bagezezzaako nnyo okukola naye ng'ekizibu ekikyaliwo kyekyo wano abavuka ba eri mu church bawandiikako proposal essente ne ziyita namu n'akulira ebya community mukulu Nsuubuga Patrick n'abagamba mwafunye essente weeziri zaabulira ku tawuni kansa awo
okubatuka zaagaana ne zitatuukira zaatuuka n'abamu bayisiza emyaka tawuni kanso neyeegambisa ati kati muyiseemu mu myaka bikiro ne bazibuzaabuza oba zaalagawa oba baazirya balya sente abavubuka wanu gavumenti weba neeyamba abavubuka ekendeeze ku myaka egisomebwa omuntu aleme kaddiira mu ssomero afune obudde obubaako kyeyeekolera. You become 25 when you are still in school. That is the foundation of failing in life. You are 25, you are still in school. It is a foundation of failing. Kyekiremeseza abavubuka. So okubeera mu bufunze abavubuka Uganda system y'okusoma oba bo beerwaneko. Nze abaana bange sigenda basomeseza mu system nina byenjagala basome kubanga tebagenda kunoonya mirimu. Era singa nze nkubiriza abavubuka abalala baleme okusoma okunoonya emirimu basome ku kulyetenga mirimu. Singa abaana bano tutandika okwabolishinga senior 5 ne 6 neba nga tekyafuna abaana ng'osomeje emyaka 2 ng'otandika kukola. Singa kinaabeera bwe kityo ne gavumenti egenda tuyamba egyo emyaka 2 egikole ki egijjewo omuntu emyaka 2 gibe gimumala okugenda okukola emirimu. Kasa olinga agala tokkirizigana muntu atasomye paka ku university. Nina akatabo ke nasoma akawandika bamuyita Rich Dad yawandika n'agamba if you want good life and to be happy in life don't go to school. Rich Dad yawandika if you want to be happy in life don't go to school. Government ya Uganda bwetendikendeeze ne revising emyaka gy'okusoma abaava ekyayina bangi n'ebizibu by'abavubuka ekyayina bingi tumala emyaka mingi. Mbadde mu Europe recently, mbadde mu Europe abaana bwe bagamba omwana ali mu high school bagamba muze ni mu high school bwe buno obwana bwe tuyina mu P7 abaana be tuyina mu P7 buli ajja kugamba ali mu high school ng'olwo high school agenda gisoma emyaka 2 ate yo high school yaabwe bw'omala ekyo osobola okukola yo basomerayo mirimu kyebayita high school basomerayo mirimu tebasomerayo theory basomerayo practical. Vubuka muve mu malala muve mu kulowooza nti gundi ali mu senior 6 ali mu senior 5 nange nina okugenda mu senior 5 oba mu senior 6. Muve mu malala musome ebintu ebigenda okubagasa mugende mu tertiary schools mu technical schools musome ebya hoteli musome ebyokwokya ebyuma musome ebya communication musome ebyobikisawo naye nga muyitidde wansi kubanga ne bw'oliba oyagala kufuna degree bino bisobola okukuweerera nga muzaddewo siyakola ki siyakuweerera. Ziri senior 5 ne 6 tuzizire abalala muyitire mu P7 weteraawo ogenda osoma ebyosoma. Nze ninawo wano abaana abamala P7 ne bagenda mu masanyalaze kati nga banoga ssente batambula bulungi. Obulamu si buwanvu obulamu bumpi. Muve mu malala leka kulambala mpale empanvu n'okwata ebitabo naye ng'oyonoona myaka. Emyaka tegizikawo emyaka gigenda essaawa etambula akalimi katambula muvubuka munnange ampuliriza akalimi ko katambula tekayimiridde. Akalimi ako ke kakola essaawa nekola olunaku ne lukola ewiiki nekola omwezi ne gukola omwaka. Olwo okaddiwa ogenda amannyo gasongola envi zijja ogwamu amannyo lwakubanga tobaliridde. Balirira emyaka gyo osome mangu omale. Singa kisoboka emyaka 18 obe ng'ovudde mu ssomero okola ssente awo tujja gaggawala. Naye bwe munaagendera ku kino omwana wa gundi asoma senior 5 n'owanga omwana gundi ali ku university ngenda ku university njagala kubuulira tojja kumalako. Nze nange nagenda ku university nga nkuze
taata wange alina we yakoma naye ngenda mu field nga nsoma kakati byenjagala, nsoma byenjagala, nsoma byenkola. Bwe natandika ebintu bino byendiko bino kakati ngenda nsoma ebyo, nyongerako ebyo. So abavubuka bave ku malala batandike okumanya ebyemikono eby'omu mutwe, ebyomikono n'eby'omu mutwe babeereko bye bateekamu, basome mangu bamale mangu. Emboozi ebadde nnyuvu nnyo eya Pastor Joash, era ogiwulidde emboozi ezzaamu amaanyi. Kugamba muvubuka ebintu bino ebyo boogera tobiwulira, tobiraba bulabi n'obirekaawo, tubiteeke mu nkola. Kyemmanyi buli muntu gwe tukuleetera wano olina ky'omuyigirako, naye nga tukujjukiza nti Focus TV yo eyange, eya munno, eya buli muntu yenna, Munnakyankwanzi, Munnakiboga ne Munnasinga okutwaliza awamu. TV eno yaffe tugirabe, tugitegeeze abalala bagirabe, tusobole okuyiga, tufune stories ng'eya Pastor Joash, gw'okuzoolaba, gw'okuzoowulira, biki byasobola okuba nga akugamba. Pastor Joash, tweyanzizza nnyo okujja tukyaza ssebo.